tukozesa ebikolo bisatu. Kino ekikolo tukijjamu nsigo zokka. Era ensigo ezo ze ziri muno. Ze zino. Ensigo ezo matubiwunya bulungi. Awulira muwunya ki? Kavanira? Yes. Awulidde kavanira. Kubanga nkugambye nti toli muntu gwogenda kujjanjaba ng'omuwa ng'anywa ddagala. Ng'alya yeegoga. Kati muno bwe tunaaba tukulaakulanye. Kati zino z'ensigo z'ono. Aziraba. Kati zino ze tukuba ne tuzijjamu obuwunga. Zirabye? Kansa namugamba naye mutanga biku. Kansa abamutanga biku ojjawo mmere gy'alya. Omulumi anjala. Kansa atya oxygeni, kansa atya Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 528651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Batondawo okusoma okwo. Entoozo lezisoma. Kati ne baleeta ebintu by'enjawulo biki bisimalina n'esuka. Ebirimba n'ebitali byako. Oyagala ogenda mu ggulu. Muggulu ngendayo bulungi. Oyagala ogenda. Yanja genda. Kyekino okutwala mu ggulu. Katonda yantonda. Bw'osinza? Gwe nsinza owange. Atali abaloko ne baba bakyo mu katuli kyoba waki. Owo talina ddiini ali bamagala. Owange. Yali wali eri. Muzumi. Alina akabira ke? Kabira. Oso omuntu yitirako wano. Ajja. Sera totabula nyombe. Wama omusajja atumaliyo bucket eno tubadde tukyali kubya nsimu ati njagala twawule. Nti ensimbu mu mpewo bagikuloze. Omuntu asobola okufa ekirwadde ky'ensimbu. Omuntu n'agenda ku malaalo n'asitula omuzimu ogwo ali wansi n'ajja n'agwambaza omuntu. N'atandika okugwa naye ng'ekimusuula gwe muzimu guli ogujja ne gumukuba. Yes. Kakati oyo alina kugibwako omwoyo ogwo gudde ebbali obulamu bukole ki butambule. Katola okuba nti ffe ebyaffe byakulunga birungu. Ebyammwe si bya nsaasi. Naye ku kyensimbu bwe kijjanga ku kyansimbu muganda wange ono Katungulu 10 bamita jjajja 10. Lwaki bakuta jjajja 10? Osaba 10 musaba. Abantu njagala mukwere ku bbeeyi ya wansi ndwali wanyo ebirwadde bingi. Ovumulya ku nusu 10 lwokka. Wali buzibu kasojja. Asamize muri baavu. Just imagine nusu 10 not kule ensimbu. 10 bweruti. Nanga temnenge bangamba nange bankwese kitunge ekyo. Kati kyoyinza okumpa neno mu 10 kati. Osobola okumpa kati mu 10 kati. Okuwo kicho itunda. Kyenjagala mu ndowooza mpe. Bale byonna bibeera mu section eno. Kwate kubo kere ku machojje. Mukabira. Kabira. Abasamize mutero twefundize mu bubira. Ne mwawe. Naye tujagendako mu kabira ako nako kalabe nti waliwo abantu ebyaddala nga asumuyibwa ebirwadde ebyo nga tabitegeera. Sanye ebintu bindi mu lubuto. Kati ebintu byonna mu lubuto biki tubisanga mu nature city. Ne kasabijjamu ebyo ebyempewo biki akokakabira twakateekawo ebyako tetusobola birombojja. N'abalombi bedduwa bwemba mufunyi plan ya mweyisemu n'abajja bbeera wano. Abalombi bedduwa bo era nja kusaba abasiraamu mufuti baani tuyambagane tuzimbe mangu tugaziye ekifo kino tufune omuzikiti kuba tusobola kiteeka ne mu madiini. Abasiraamu bo
bamazeza eka zaabwe 5 ku square mile gye twagala. Abalokole nabo bamaze. Abakatoliki, Baprotestant, Seventh Day, ba 10 bonna. Nyabo banaweza tumanya nti bamama fina bonna bikosi byabwe ebyo. So ekyo kye kiroto ndowooza. So ono yakwasaganya ensimbu mu mubiri ebitali byakweraguulira era newonera ddala egenda for good. Olinayo mulwadde w'ensimbu waganagezza kati olinayo gwomanyi oba mukwano gwo oba neighbour oba wa luganda lo kubanga bangi babya n'ebirwadde nga tebabyogera ate n'aswalira mu bantu nga kimukubye biswaza biswaza anti avaawo nga tategedde nti amalagira mbadde ki oli mu bantu obadde olinayo gwomanyi ng'alina atulaba ku expo omwami tuli mu nature initial plan nature town omukulu gye yatandikirako yenga ye mbusobozi bwe bagamba gwinayo omusimbu gwomanyi atukirawo ono omukulu eyo wa Ivan addayo mu myezi gyo tugambye mu myezi gye nkugambye mu weeks 6 mwageno malira doze nesooka tukwate eno tugenda kumuwa eno doze yeyokubiri eno doze yemalawo ekyo ekirwadde mu mubiri gwe oba mu bulamu bwe kamala byonna oyo kamala byonna Yesanya. Yesanya wetumuwa eno omuwandika bubi taddamu kusumbuyibwa kirwadde ekyo tuba tukisaanyizaawo ng'omuntu bwafa n'atadda ekyo kirwadde kiba kikoze eki kyokka ye abadde nangini kyo n'asigala ku nsi nga kwali abakulu ebyokulya byafe ate eddagala balya ddi ate kati nno etteeka liri eno abavubuka benkola nabo mu university ng'etteeka ze masti buli lunaku balina okugogola emisuwa n'okukola ebinwa okubizimba era mu obuwala obuli eyo temujja ne mwepikira abavubuka abantu bajja kuba balongoosaamu abatira akatale wali waliwo ffe tubyerira wano wa Edi jangu wali Kiwanga tugendewo ate ffe tugaana bane tuli muno twegiriisa date soose ne tuviira ddala eno ku virus tumalirize eno ya Edi katujjeewo kakati wano wano baketi zaffe zivuddeko wano eno bakati mugindeetere wano we wali ffe abamu we wali okulya n'okukomba essowaani wano wetusinga okutya nze wenkwatira ddala awaluma wetusingira ddala okutya kakati tugenze ku kirwadde ekisumbu wensi kyetusinga okutya mwe kyemutya kyendabanga omusujja nga kittibwa ebikolo 3 mu nature nekifuuka lufumo kakati nga tumaze okutandika ne kirinza ne quality salt nga tutandise n'omuntu tumaze okumugyamu eminyira asasiro yenna ngenda balaga dandironi oba aliwa tugenda kumufuna oba ali mu mikebe letera akagirasa akalimu olwa akagirasa ndowooza oba kalimu oba twakalesa eri mu kasitowa dandironi ye kirinza esinga okubeera amaanyi mu nsi yonna kati bwenji kuweeyo omubiri netegeera tegwo guteredde ogwozeza nti ulidaga ligenda tambula malidali eminyira givuddemu kati tugenda kutandika tujjanjaba mu kujjanjaba kino ekintu tujjanjaba ki kawuka tujjanjaba what is sakramentu kyeki masasiri sigendayo nyeyo sibigategera bulungi amasakramentu tukozesa ebikolo 3 kino ekikolo tukijjamu nsigo zokka era ensigo ezo ze ziri muno ze zino ensigo ezo tubiwunya bulungi awulira muwunya ki kavanira yes awulidde kavanira kubanga kugambye nti toli muntu gwogenda kujjanjaba ng'omuwa ng'anywa ddagala ng'alya yeegoga kati muno bwe tunaaba tukulaakulanye kati zino z'ensigo z'ono oziraba kati zino ze tukuba ne tuzigyamu obuwunga ozirabye kati omutaka ono wetumukwata tumukuba ne tumugyamu obuwunga mwegendereza waliwo ono tumuyita kaloowa naye ate waliwo biri ebiroowa ebya green ebyensalosalo wano si bye tukozesa so tukwata kaloowa ono ne tumugyamu ensigo ne tuzikubamu tuli kunkumuunyi tuli kemusinga okutya ne tuzikuba kati wano ziba zirimu okuwunyaawunya okujjamu okuwunya omuntu asobola okukinywa nga tekimuwunyirira anyumirwa tukiteekamu vanira sunula wano
mulaba vanira oba mwana asobola okumulaba asobola omulaba kati Dani omulaba awunya bulungi vanira ono tomuteekamu muve ku biri ebyamwe bimugenda ne babawa simanya nanywedde soda gundi bamukola mu ntangawuzi naye nga tolaba nga yo ntangawuzi ziyingira factory kola ki kati ffe tukwatira ddala ekirungo in natural way ne tukitabula sekikolerere tugamba kati muno muli mu nsigo ya kaloowa vanira vanira tumuteekamu lwaki watumutunuulira ayambako ennyo mu muntu okufuluma obulungi kyekiringa ekikulu naye ffe kyetumwagalamu wano kuunya saddagala lino bulungi omuntu aleme kugamba nti agenda kunywa caayi nga yenyinyibwa so kakati kano tusobola bwe tunaba tweyongedde maaso n'okulaakulana tusobola okufuna obuuma obukuba oba obunu obusobola okugonza wano musekuza kinu tusekuza bino tekitwala bbanga ddene nti tukola byaffe tukolera mu budde busobozi obuliwo bati bwe kinagenda kifaananyi kye tulina ekinene abantu kati tulina abantu bukadde nga 8 kitegeeza tuba tulina okwongeza mu maanyi mu bungi kitegerekeka kati kana akantu bwe tukakuwa nti kateeke mu buuji ogenda bulinaku bulonywa akakopo k'obuuji akaseera teekamu owulira bwonywanga owoomerwanga n'enyindo mponya gye kawunya toyinza kwagala kukoma owulira oyagala onye weeyongere n'ekyanga weesunga naye ate omuntu ali ku mpeka buli lukya yeeraliikira bannanga ateera ngenda ku essaawa zetuuse bamanyi nozisusa namu kakati bujjukiza okwetaaga okufuna kaloowa ebbaketi eno oba olina okuba kuba kati bwe tugenda ku musiri gwe tulina guli ku eka emu gwa kaloowa tujja gendayo omulala okukuba obusigo buno okujjamu full bucket eno okujjako full bucket eno kuba okukuba weetaaga zino 3 okujjamu eno eyakamu ensigo 3 ensigo bucket 3 okujjamu obuwunga bwakamu okitegeera kati kitegeeza tuba tulina okumulima on a large scale nyensonga kingamba bwe tuba nga abalwadde mu Uganda tulimo abantu 200 oba akakadde kamu oba akakadde 3 oba akakadde 9 lwekyo twekola mu omulimu netusooka twaze ensigo zino omuntu nozikwata nozisimba ewuwo ng'ozijja eno mu nature city kuba si nnyangu za kusangiriza bwekiri ezitali contaminated kakati ono ye mutaka akola gwebita HIVX naye mutaka ono nga bw'omulaba ayagala nnyo amazzi tayagala lukalu alina okuba nga bwe twaguze kuliko ekisenyi ye wanaakola ki wanaasimbibwa ng'aliraanye mazzi so kati support yonna gwe nkugamba nti bannange twagala support tuzimbe nature city X kuba kusaanyaawo ekintu ekyayita gye tujja nga tusomesa nja kubalaga abantu lwaki eno giyita HIVX immune booster ogijjenaku neeno ntegerekeka lwaki nkibagamba bwentyo nja kibannyonnyola mu maaso lwaki ngiyita X y'amazzi yo y'amazzi yagala amazzi ettaka lino baako lino okubanga lyo libisibisi sigana okufukirira buli kaseera ng'ofukirira kubanga ekikoola kino kati okiraba kikwateko owulire kikolaga kirakinga ki kirakinga amazzi kya musana kiringa ekibutufu ntegerekeka dakika kyakamala wano so kikolaga kize kiramulwa kuba nti kinywerako mu mirandira newe ekivaayo tekirina buti nekyetaaga okubaamu amazzi kubanga amazzi gaakyo ate bwe bukambwe era obuvumula obuleeta ka X kali okola ki okubeerawo kino ekikoola so kati nabyo tubyetaaga square meter 10 katuweeko ntegereka ekazi 10 zo zituddeko bino ekazi 10 zituddeko kaloowa n'ekazi 10 endala zituddeko ekikola ekirala mbadde nyaa kukibalaga naye bajja kubyeyambisa okujjanjaba bannaabwe bajja kubyeyambisa nnyo okufera bakuyita kufera nze bino ebikolo byonna ziri baketi 4 ziri baketi 4 naye tumala okuwa kirinze oli dandiloni then nenkuleetera Celtic salt sobola nomukumazaako omwezi mulamba nga buli ku makya gwe okwatayo obukwasibwa oti ossa ku lulimi n'onywa amazzi n'okolakolamu obimba nkugambye nabe ngamba abantu bange mu mpola olina extra dose gy'ogattako nga yo togyogera wano kale kitegeeza n'aba n'abisimba gujasi tebajja kuba bwekwetaagako guidance kubalaga nti temubifuuyira mukole bwe muti glyphosate atambulira bwati mu ttaka kakasa nti banneiba bwe baba bagenda kufuuyira simba bino ebikomera oba oti bana akantu kalinga katono naye tukatambula nokko wampulira ngenda so kakati oleka nga nakyobuuza tugende kuba ekiwanga atamanyi ekiwanga kyekitya omuntu kwe bayita nti yalwala ekiwanga abamu n'okuwunya bamanyi bibaamu n'olusu ekiwanga kye bayita ekiwanga omuntu aba eminyira nga gyaziba ennyindo yaziba ku makubo gonna agayingiza okusijeni
ekiwanga wano ogenda uli oli atandikanga eminyira kiki magama nti giba minyira ejja ne gikwatira omuntu system yonna amakubo gonna agayingiza oxygen mu mutwe amakubo gonna sebo ekiwanga kiwonera ddala n'abasinga batera kiyita kibobe geze eminyira nga gyakwata ng'oli bwanyiza nga giwunya nnyo ekitenkanika naye tukijjanjaba ne kiwona kyekibobe mu njogera ennyangu mu lulimi oluganda okwanguyiza omuntu kibayita ekibobe naye nga tukijjanjaba era ne kiwona kubanga tubadde luli tukaluubirizibwa nnyo omuntu ogenda omugamba nti kola boti ne boti naye kati twakyusizza twaguze bus stop bwe tugenda okubooteza kati tukwoteza okumala ennaku zemba nkwadde nti njagala weeyoteza eddagala lyange ennaku bweziti weeyoteza n'otereera n'ofuna kugamba eminyira muli ne gisobola okusaanuuka okutaama nga bwonyiza si kyekiri nti ziba zeekutte bwe kiti ne kiggwegamba ne weggula ennyindo ne zeggula bulungi n'oggulira bulungi nga bwonyiza tokyalina yadde kigezaako okukulemesa mu mbeera yonna tokyafeekeera oba okuziba ennyindo baleetereko ku bikolo byo biri ebikolo ebibiri tebabba ebigezo tokitya tofaayo sebo omukulu sebo tamala tatuwa byonna kyeki kye nabagamba ndowooza omukulu muwulidde nga bagamba lwaki nti giba minyira egisumbuwa ensi eminyira bwe gijja ne gikwata wano mu nnozo passage eno wano kitegeeza oba olina okulwala ekiwanga oba otya bino ebirungu ekiwanga luba lufumo kiba vu bagamba vu okiraba nakyo kyenyininyini okiraba nokukwatira kikwate kakati sample yene esooka eyeddagala lyange nsooka nekuteeka ku stage 1 yeeno manye mmwe mwabituleetera abanyanyimbe nze mbayita banyanyimbe ebyabazungu nebatubuzaabuza kati naffe bagezaako tukyamakyama naye ffe tukyalemedde ku kituufu tumita kagula kiwanga kekano ffe twabikyusa byonna bisimanya ayani tulina akasanyalaze tulina ayani ke kasanyalaze tulina magnesium kekanyo dokito gino nyambako nga bwenonya stage 2 era wano wennyini yasingibwa wano nagenda nteekateekawo ebikola ebyenjawulo Ivan ndetera ku B12 Made maiko kome ku bio kaka kuli 12 waliwo abantu ebintu balina okukozesa on a daily basis mu bulamu obwa bulijjo bulinakwe nga vitamini zezo vitamini A vitamini E vitamini K waliwo abantu obebawo obutwa nina ebikolo nga omuntu wemba nkweddagala eri mu abakola mu gavumenti nga ne bakukuba obutwa omusayi gwe tegusobola okulotinga kwekola mbutole ngoyete gusangamu ekyokulwanyisa mu wekiwanga naye ate atukomeddewo kati Ivan tugenda kwatubala kati soka tumalize wano kati tava ku ndaayi kati kino bino ebirungo ebibiri obiraba bino byo birazeyo byonna kati ekyokusatu kyetugattako bakiyita bitambi amalagala ga lumonde ge bayita bitambi simanyi oba mmwe mugamanyi baleka bagawulirako buwulizi so ffe tugayina ate eri mu nnimiro buli kika kya lumonde oli omukadde ffe waffe ebintu byaffe byonna byabuwangwa tukyali ku nkola nkadde kuba enkola enkadde yerimu amaanyi amaki amatuufu so kakati wano omusajja akugambye ono phase 1 nerikoba phase 2 netumugobawo yagenda n'ebibi era wano watuula n'ebikuntaabi kati ekiwanga kiba lufumu kati twayogedde ku kyebayita dandironi kano kebayita akannyo oleese vitamini B12 kabaka omulaba kekana kano kebayita dandironi mu luzungu kekakirinza akakyasinza okuba ak'amaanyi era akantu kano bala abantu bakwadde obutuuli mukungu mu gavumenti kano kayamba nnyo kubanga netwaka y'omusaayi gwe tejja kuprotinga mwengatta obuwunga bwa kawule ogamba obulabe obw'obutwa bugenda okujjamu mu bubiri ng'oleddono mwenye yawambyewo dda zimanya bayeba nga okubeera nembagezesezaako ebintu byange nange kenyini manye okwegezesezaako ebisinga bino ogenda omulaba
nina nakabumba kempisi tolaba nti bakatta neze manyo kakozesa ebintu byange pola ninda ndakotala mukalabo olabe ku mmese ngeri jenzenga zinywesa omwenge si kyabulabi ekola ki ebyo kugezesa gwe ku bulamu bwo ebintu ebitali like authorized anti kati nazula obulimba bungi olaba ebintu byonna ebiri mu Google birimba abantu kati zinalabako ku kalobo oyo nga bagamba ali poisonous oli gwotulaze wano nebbanga lyetumunyweredde wano tetufangako ekiza bana avubuka abozi bo basumulanga bebaagala teri bupiirewa ne 10 naye nejajja 10 tayambala kapiira teri oba amayembe ge gakwata ekiwuka kiba kijja ejjembe libeera liri ku mulyango agwe tolina olaga kudda wano side eri ekansa olabaawo naawonera ddala soda bicarbonate eri bwembira soda bicarbonate fe tulina owaffe ono ali nakyo ego tutabuliramu ensigo z'ekitaffe eri n'ebikoola ebikoola tubiwa bwana nga bukyali buto omwana mifo ky'omuwa amajani ng'agenda ku ssomero gano ebyekiralu kwata amajani agavudde mu kitaffe eri abenga buli lunaku ku caayi ku buugi bwe ateekamu akajiko n'akola ki n'anywa so ddagala finally tumaliriza nga tulyalirye tunywa linywe so nyongera okubiriza bannayuganda teri kirwadde kigenda kubasumbuwa tekiriyo kulekanga mufunyeemu kutya ate bambi ekisumbuwa n'abantu bano naddala badde basiriimu mikwano gyange stigima ebakuba bamugamba n'atya stigima okutyoko nalaba eddala nti kati ye obulamu bwagana ali mukasamufuna amanya baba bateekamu ekintu nti bwovako ARVs kufa okitegeera naye tulina eddagala lirina kyonga osooka n'ogemerawo okufa okwo munaku ezisooka siriimu kubanga lwaki nkunuunamu eddagala liri kuba eddagala liri litandika okujja ne litandika okutambulira mu bulamu bwo nga lyeri kupima lyeribala era nga olivaako kati nze nzija nesooka nemba nga kuwadde ARVs eziri nakyo naye nga nsoose kugobamu kiri ekibaddemu kibadde kikontrol era bajja kujulira nti bempa bamanyi mbaddukanyaamu baddukanyamu basesemyamu nembawo septic salt ne babeerako omubiri ne guddayo buto ne gutandika okutegeera eddagala lino erinnansi so abajjanjaba nga tebasoose kuyita mu process ezo ng'okkirinzinga tosobola kujjanjaba muntu nga tosoose kumukkirinzinga mulimu ajja nga omubiri gwe gulimu obutwa ennyo nga bw'omuwa ayani ate agenda kufa na buki nga naye afuuka butwa so kati abajja nga balimu obutwa bungi tusooka ne tubanuunamu obuki obutwa kati okalitunsi ekyewuunyisa gye mujja nnyinza okugamba era bane bwe mbagamba nti twetaaga support bambi mutuwe kubanga ogenda omwana nakugamba emmotoka ya mitwalo 3 erefu ereeta egyo emiti gya baba bagisaze gya kalitunsi kuba tukozesa kalitunsi ne kawule nfuna bulungi kati omuntu agenda otema kawule aliko amaggwa ayokusaba sente embitirivu ssebo okukasaawa olw'obulabe bwako naye ne gye tuba tulaze oli akusaba ensimbi waliwo omulenzi awo Julius oba waali kati Julius oyo ye omulimu gwe ogusinga obba omukulu ye mukwanaganya w'ebyo yagenda mu bibira by'abantu nagamba muzeeyi twali tusabako ku kakawule oba bw'asanga yerenda okwa n'akola ki mu lulimi lw'essabo yaba omukongozi mu lulimi lwa Nature City yaba kayungirizi ye mukwanaganya wa Nature City n'omuntu wa bulijjo siwe kiba ye katumwa oyo gwe tugamba nti aya Julius twanji twetaagayo emiti gikirinzinga oba egigoba obutwa kati yafaafagana nabe omukulu Julius enjogera tebolisansokula ango balabako mukama wange muno mwobeera muno mwembeera era mwempangaalidde mwenkolera ejange oli ku ddagala lya butonde weegiriisa ndi ku ddagala lya butonde neegiriisa mukama wange yandeeta nanga batujjanjabe bannansi ebyaddala era mujjanjaba tubajjanjaba mu buli ngeri atugambe mwe sikaati zipu mwasumulula anti kati mukama waffe yajjanjaba ate tutambulenga bwe tuli era tetwesiga naye kituuka omubiri ne gunafuwa muki ng'okateekamu ne bajjamu n'okateekamu akawuka kakati kankuleetedde nkulage muzita pepu ne prepu kati abaana bwe babirya mu bulamu bwabwe bwa bulijjo bali ekirungo ekiremesa virus okukukwata ng'omuntu baide banga pepu bw'odikina omulwadde wa nkumunyi before 72 hours omira pepu naye bw'omumira omwezi mulamba biba bya bugundi bw'obanga ssebo era mbu ne effects eza ARVs ne pepu ze zikola Ivan ndetera ku kamuli kali awo mabega w'ekitooke menyera akakatabi
Balage mwe bakola prep ne pep. Si prep ate kuba. Byonna gasiya yonna. Kali awo. Ogenda nyiza abasomi. Prep. Kweko okusoma okwekiroba ne kumachenyi. Tuli mu byakuvumula. Pep ne prep. Oh. Kati mpanise mu birete. Ogwange gwa kwogera. So, ndoza katumwa ne tumuta. Eyo anenda naye asobola okubuulira ebyo kubanga fena no buli omu alina okusomozebwa nno okukwe. Nga bwe tuli wano nzina okusomozebwa kwensanga nganze omuntu oba tuli binyumya gye bujja. Katumwa alina okusomoza. Oyo mwana yasinga okuba n'okusomozebwa. Kusomozebwa kirala kwoyi. Kusomozebwa kwa nyina okw'amaanyi. Nti mukama wange asobola okuntuma eddagala n'angamba anoonyeza ekikolo bwe kiti. Kati n'enkirabe w'omuntu n'engendayo kuba ffe nga kampuni tetuyina ssente. Naye otuuka kwoli n'omugaji kana akantu kombadde nkeetaagako ebikola nga 10 n'akugamba njagala ssente n'ogezaako okumunyonya nga sigenda bitunda nyina bye ndi mukola kuwonya banansi nange kubwere kuba siritunda ddagala n'agamba twagalayo kasente n'omwegayirira okutwalina ku nga 2 ng'omulinnyirira alaba akukoye naga kale jjako 5 ogende nga oba n'obba bubbi okubba kiba kiwanvu kuba waba akumye n'omubba otera okwata so akubba mulemerako ennaku nga 3 n'abanga amulinnyirire naga ajjako ebikola 5 ogende naye ate nkalanda okwamuweeka endokwa saba abantu bazibu endokwa zibeerawo nga zayise n'omugamba mpaako nnya nsewo mugenda kola sente ne bwaba takimanyi mugaso kasala ng'okibuuziza twasooka okusanga bonna tubalabye nti bavubuka batulabanga bayaayi okikoonako n'omugamba mukulu mukadde nyambako ebikola nga 7 ku mutima bo bagamba mwe muli bayaaye mwe muli bavubuka simanyi ekyo ekintu bwe kyajja waliwo n'abantu abalala mikwano gyange bye twagendanga yange ntuuse muno nga ndaba abavubuka be basingamu obungi ningamba what's going kati tulina abavubuka emubende bano bali eno naye nina ttiimu y'emubende nina ttiimu y'ejjinja ttiimu ezo zonna era abasinga balasita abaye bange benna wakati waliwo omulayi wange owa kansa tekita ekifaananyi ky'omulamwa gwe tuliko nedda omulamwa sindabika omulamwa kivaayo sigenda kwetigomya n'abantu bakulu batategeera batalowooza nga bwe njagala balowooze kati bwenda bavuka nga bo basobola okupiikinga kyenjagala ate generation bino ebintu tubikoledde nnyo generation eno togenda gobagana tubadde twagala tubikole generation eri naye bambi okuyayana ate kw'abano kukuleetera okukola ensobi ng'omuntu kati byebyo ebizibu bye tugenda okusanga obyagenda osanga ow'ekiwanga naye ab'ekiwanga bamuli bulala naye twabagambye twagala we tugenda okwotereza abantu tugenda bwetoleza mu bbanga tubabike tundubaali segeza twetaaga tube n'ekifo ekigazi ekimala musawuninga abantu kusomozebwa kuwedde tata tukwerekereza osobola n'okuba omulamba yenna ali eyo ng'asobola tuwa buyambi tuzimbe n'ekya tawuni tuteekemu buli kye twetaagisa aveeyo ajje mu lwatu atuwe kyatuwadde tulabe nga tuzimbye n'ekya tawuni tuve mukuno okusomozebwa tujjanjabe bannayuganda okoyo okwegayirira sikoye kyegayirira naye nga we tukyusa mu mbeera mwagala kwekolera ntegeka okoyo ofukamira bwe kiri nkoyo ofukamira ng'ate ndi kuba nansi nzijanjabira bwerere kuba nze sikusaba ssente nti jangu kujjanjaba bwekityo bwe kiri mukama wange wow naye era mbebaza Ivan yeyantunga wano bamanyi n'okutunga twejjanjaba twetunga okujjanjaba no nga kyabulabe okusinziira ku basawo be bagamba yeyatunga wano okutunga okujjanjaba nga kyabulabe okusinziira ku mateeka g'abasawo anti nze sitambulira ku mateeka gange bwe nali nsoma nalyako ewaabwe bo batambulira ku bagambye kati ffe twasigaza okulowooza bwe nali nsoma mwandeetera ki bakukyaliako ku viddi naye abaana bano bo tebankaluubiriza baana so olina ttiimu olwedde ku ground eriyo ekwasaganya emirimu buli ground ey'enjawulo so abasinga bankubira ne bagamba banne bagenda kutta nno ne bwe nfa olwedde osize singa okwagala akiri nfenga netasite ngirabyeko ng'olese endokwa nga ndese endokwa nga n'abantu endokwa baziyina ewaabwe kati ne bonzito oba tumaze budde abantu endokwa bazitwala bazisiima n'abasomesa olwedde amagye ngalabye olina ngalina batambula ne bagenda ne mbatwalako eb'emityana ate ne mbakyusa ne mbaleetako kale tuli mulamu bwe butyo so nyongera okusaba kintu kimu ye nabadde nkugamba nabadde gwe olaba kana akantu obuntu mbulina eyo nkutera obuntu 12 bwe butyo mu kakopo nga bubisi n'obufumbako n'onyaako
Ntabana bange mba preventing mu ngeri za nyawo. Ze pep. Kati nze manyo bitabula niyo ko bobuunga bwabo. Banyo kachayi kabwe. Tufundikire nga tukuba omulanga abantu obongere ne namba. Banange mikwano gyange mbasabe ekintu kimu. Ko kansa. Ano kansa talina nnyo. Kansa oyinenge gyogera ku birwadde mbutalina nnyo makulu. Kansa namugamba naye mutanga biku. Kansa bamutanga biku ojjawo mmere gyalya. Omulumi anjala. Kansa atya oxygen, kansa atya kati just bino byenjasa nezija mu ensigo. Nebikola. Ekyo. Notandika otalo kansa. Ali ku stage ki? Buli stage ewona. Buli stage ewona. Kansa. Kuba basemba be batwala ku chemotherapy. The chemotherapy yange musana vitamin D. Bwole mu okota wali wabera mu singo enjuba tevaayo. Bwe nnemu okufuna eno nga tojja kwota eno nga nkolera ekirungo ekitudde mu vitamin eyo. Ng'alyandye obanga anyanyi. Katonda yabigonza. Yesonga teri setali mu jjinja, teri mu setali mu mazzi. Nkulu nyate fakita nkulu nganvo mu ekintu kino. So kansa tumutta nga tugoba ebyo byalya mu mubiri automatically bwabula kyali. Abayina okufa. Netuzimba buseruzi buto. Okuba vitamini zonna buli vitamini gyenjogera kaawo. Ayi bandi ndetera vitamini K. Zono zina ku base. Kubanga omubiri gwetaaga. Yetaaga vitamini zonna. Ze baalaga ensi ne ze batalaga kubanga okunoonyereza tugenda kubali bye baanoonyereza. Nate ffe twongeramu ebyaffe. When it comes to calcium nze kati tulina yeye obusonko bwaki bwa makovu obw'okunyanja kati tubukwata tuno ya vitamin K. The strongest vitamin K. Kugamba vitamin K kati lwaki obuuza nti kiki? Solowooza nti buli kimu onaaba osobola okukimanya. Hai, nanange kakati anti omusayi gwakola otinze gutya. Omusayi gwino okutambula bulungi nga bwe tugoza tugusiimula. So okubiriza banna Uganda abalina obusobozi obusinga ku bw'abalala. Tuyambe ensi. Tweyambe. Abalenzi bange abo tokuli gwe nsasula. Tomwezi gwaweddeko. Nkwate sente nkole ki? Muwe. Naye Katonda tubeerawo mu kugabirirwa. Mulimu abantu bambi abalina ekisa. Omuntu n'abagamba olukate mikwano gyaffe abatera okujja. Mwami Roja asisebo weebale nkwebaza. Oli mukwano gwaffe nnyo oyo atera okujja. Afuuka wawaka. Nagamba bambi mikwano gyabo bagende bali olunaku nkulu bali weekend. N'abantu abalala waliwo omukyala Sebana Chitta. Weebale mukwano ye yadduukiridde ne Kyasite. Waliwo omwami omulala Yona naye yatudduukiridde ali asentise emitwalo in fact 10. Yona yali yagambye ali ku Kaleerwe. Era nagamba azze nga ngoberera okuva nga nkyasomesa abantu eri nga nwanagana n'abafera abantu mbu babavumula Lubaale. Byonna n'abijjayo. So tusigale nga tutambulira ku mpaji enkulu 3. Empaji eya zaabu, empaji eya ffeeza n'empaji ey'ekikomo. Ezo ssente tezirina kirwadde zekisobola kujjanja. Teri kirwadde nkabe sukaali oyo nga ddala kujjanja. Bakakadde kasobola mujjanja banaawona. Namwe mukirabe eyo nti babalyako obukadde. Kansa babalyako obukadde ne mutakola ki? Kuba bali bo babayigiriza kukola ssente. Bakozi babakama baabwe. Kyoyo mumuweri no kweno stage. Kyovola zendwadde bazawulamu ne stage. Stage 1, semenya stage 2, diabetes 2 bawaka. Sibahira. So febe tuba tuvumula lumu. Totubulya anti stage 8. Toza. Naye zera manyo okubuuza abantu. Namubuuza bakugambye nti kansa aliwa. Muwagwa nabaana nti kale. Prostate enlargement nti kale. Kati awo kitugenda okukola alukolebwa ekiti kati abantu ba prostate. Tubavumuza luviri lwa kasooli ono gwe nakugamba gwe wandeeterako. Gwe nakuleeterako. Naye kati omusana guno gwaka. Tulina obbanga tulina ekifo twamulimanga tumufukirira oba nga ali mu kisenyi. Okitegera singa abantu banaagula ekintu kino kigenda kuyamba. Bwatanalala kiwanga yambako ku balwadde
tubazimbire bwe tugenda bakola kikuba baba fera da sente zabagwako kati tebalina ne bo mugamba munange muzeyi twagala data ya mabati mukaaga kale tulisibewo ka tiles data yo tiles ana tajja kuba na buki basoberwa ddabali gwatanna bakulwaza yamba nawe atanalwala kubanga ekiwanga leero oli mulamu ekyo kirwala sirimu leero oli mulamu ekyo mukola ki mufuna kati gwe oyina muntu wa sirimu ngwe togamba nti banena kasana basindiseyo akakadde ndi mpaji yaki n'okudagulu nedda sindikira ddala eziwerira ddala bubanga busobozi obukola ki obulina namwe muwa obujulizi tewali muntu ajja nangamba nti ayagala kumulaga kyakkola ne mmogoba so n'ekirala tujja kulwana okulaba nga bino ebintu tubifuula fomu mu mateeka agensi galeme kutukwata kuba waliwo ababirabo obulala okanya kwogera nga bagamba kakati abo batandise okutunda eddagala so plan enkulu izikuzimba nekyasita abantu bajjeyo nga kuŋŋaaniro lyandokwa nansigo jangu okimensigo otegere ekola mulimu ki ngina kuza omwezi 8 Women's Day nga bwe nabagamba tugenda beera Wakiso Green Festival mutugenda olagira abakyala basumbuyibwa ku nabaana kansa wa nabaana n'ebirala byonna ebisumbuwa omukyala so nsaba abakyala munyambeko mu nteekateeka eno tubengenda okwa tumaze okubanga tuziteesetese zimala abanajja nawe ayagala okujja erujja kuba ku namba yange esimu eyo 0743 24 39 87 abaana bali ku lunaku olwo lwenjo okubateera ensi obalage ensi nga nzikiriza nti wawe ensimbu tononyanze nonya gwe natende kugikola ki kugivumula owa kansa nawe nonyo ono nfuna bulungi kuba bajja ko batambulira ku mateeka n'ebiragiro ebyange nga komanda so in case ngambade siriwo era waliwo ate komanda omulala atambuza emirimu so tuorganize bwe tutyo concentration ya ferinyo mukujjanjaba obujambi obwengeri bwonna esimu yange ebeera kisaawa 24 mikwano festival zigenda zitambula omwaka gwonna bempigi nakuzomeza 23 boje ngendo okola ki okubeera mugono omwezi gwe tulimo ogwokubiri katonda nsaba bankumire ate abampereke musinga okwagala nga mutuwagira mu nteekateeka eno twetagira ddala tetunaba kufuna kifo kigenda kujjanjaba abantu bano weewaawo amukulu akubye omulanga ogutakungula kyemmanyi byolabye olina kyoyizeemu kyemmanya na kyentegedde nti okusinza nange nti neeyongedde okufuna ekifaananyi ky'ekintu bujjo kyendaba eri naawe oyongedde okifuna so oba oyagala otuuka ku ground enamba agikusomedde osobola okujja ate tumuyambeko tumukwasaganya ebintu birungi tuukawo okwo ojja kulaba omulimu ogenda mu maaso eno nga tonyedde kacaayi awaayi nagenda eri ne bampa kacaayi baŋŋamba aboti green tea ne bampa enjaga enfumbe afe no tulina kibayita nekyakafe omwanyi yaffe tunoganga yengedde bulungi netugisekula teekamu kooko ensigo teeka byaffe bya nsigo era bane ngenda nekyakafe bwobana oyagala okujjako mu nekyakafe ngojojo kanne kyakafe ngo okawulira naye boyi no mukyala ate kanne kyakafe ko mukyala kanjawulo kuba kake kamuyambe kugonza na kutoba katataka okakuyamba ko kalatira na kulambira sigenda kanywa ngenda landira kwana so aso le banyabo abafuni byona nawe Ivan toinayo mwanyokeyo Ivan obaju naiba aba Edi bosi sibakiri ona asembe ono tompa ona asembe ono Julius anikayongiriza katumwa oyo ababezaga so baso le banyabo mbadde balayiba bulungi bane abalabye story eno netwa tugikututemu ebitundu bibiri oboja ino ogimalako mukama akutwere kyosinga obirabye bino tujja kujja obirabye fezeddako kati wali kibayita kibwakola tali mu ebikamo kaaga byonna mu nature state tubiri naye abantu balina ko buli wamu asimbawo ddagala eno yonna ddagala source of ddagala kale mikwano gyaffe akumata 10 na mpeera bye bye Export TV to the world.